Gyebako Kadaama TV. Oyo omuwala eyaleseewo omulimu mbu simanyi agenda wa bbaawe, mbu simanyi alimba nti nno bakamawe bamuyisa bubi mbu nno alogootano. Agenda kuddayo e Uganda agaabe. Eyo tamanyi basajja b'e Uganda. Ffe twasiba emitima ne tujja, tulina abaana tubamiisinga. Naye kyagenda okusanga e Uganda yagenda okukikunyumizaako. Abasajja b'e Uganda b'omulekerawo bw'oti, ye ne bw'oba ng'obeera naye kasita kkuba omugongo bw'ati ng'aweta wali mu kalooki, naye kati ng'omulese e Uganda ng'ate omusindikira ssente, ki ky'ofunamu? Ogenda kusanga maziga meereere, agenda kukwata ssente zo z'agenda owasaamu omukazi omulala amuzimbire mu ssente zo n'ebiwandiiko byonna byonna abizze mu mannya ge. Sinakindi gwe bakusiraanye oba bakusuula eddalu. Kye kirowoozo kyange ekyo. Oyo omuwala yagenze yenayina musanyufu, naye agenda kukaaba amaziga. Abasajja b'e Uganda ffe twabakoowa, tebalabirira bakazi. Batijja na mupya gwe baakalaba, bamala omuzaalamu ng'oyadduka. Kati oyo omuwala abadde ku kyeyo ng'omusajja amulimbalimba nga gw'ayagala ennyo, saaba amufera kubanga ali ku kyeyo. Kati gwe linda batuuke e Uganda ojja kuwulira ky'abadde amusuubiramu tagenda kukifuna. Ffe twabasoma dda, era buli musajja atukwana ng'ali Uganda ng'oyo obulookinga. Kasita omwemanyiiza ennyo okumala wiiki ng'atandika okukaabira ebizibu byo, ng'oyo omubulookinga tetukyayagala ffe kumanya. Ekyatujja e Uganda nga batubonyaabonya, kati ate oli bulungi ate akwereetereza akaaba ayagala ki? Mbeera sirina kye nkwagaza, obeera nga ogwe weegulaagulako. Nze Kadaama TV ekirowoozo kyange kiriwo ekiti. Tusaba gavumenti at least batukoledde contract ya myaka 2. Babalirire ebbanga ly'oba ojjidde mwaka. Mu mwaka ogwo bakuweeyo kale nga wiikisi 2 ogenda olabe ku baana bo, oba bakuweemu omwezi olabe ku baana bo, olyoke okomewo. Si kye tusaba. Mu mwaka oddeyo omulundi gumu, okusinga okubeera eno emyaka 2 gyonna. Emyaka 2 mingi ng'abaana bo tebakulabako ng'obamiisinga. Ekyo eky'abasajja si kintu kikulu nnyo, kubanga twagenda okuva eyo nga tubalabirabidda bonna. Era abo abawala abakyagwa eddalu ku lw'abasajja ffe tubasekerera. Ffe twajja kukolerera baana baffe na kukyusa bulamu bwaffe. Tusaba gavumenti ekyuseemu ekole konturakiti ya mwaka. Bw'oba oyagala ggwe ng'osazeewo n'omutima gwo, gwe weeyongezeeyo. Abeera ayagala okuddayo e Uganda asooka addeyo. Abeera tayagala ye yeeyongezeeyo ku lulwe. Naye emyaka 2 mingi, obeera nga musibe. Abantu betusindikira ssente zaffe kasita babeeramu eri ebbanga ery'emyaka 2, naye waafunira kyansi ekuppa. So singa babeera abamanyi muno tukola myaka 2, gwe n'omugwako surprise nga ssente zo wakamusindikira za mwaka, n'oddayo n'olaba ki kyakukoledde oba mmeka zaataddewo. Awo n'omanya nti noono omuntu si mutuufu, n'okomawo ng'okimanyi nti n'ogenda kusindikira mulala. Naye omuwa ssente zo n'ozimwesigisa myaka 2, awo wabafunira ne kyansi etuppa. Era tusaba gavumenti ekyuseemu ku abantu b'omu Uganda baatabuka kuva lwe baabateeka mu kalantiini tebakyalina mazima.